muveeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa ladies like tuula kalira wuliriza nyumirwa amawulire abakulembeze bangi mu Afrika bafudde mu ICC nga kino kye kitongole ekivunaana obuzi bw'emisango ku Ssemazinga era bano bagamba bakuuma abantu obutatuusibwako bulabe naye ku luno eno kkooti evunaanibwa okuyisibwamu amaaso ewamu n'okunyoomolwa nga kw'ogatta enkola y'okugissaamu ebyobufuzi ewamu ne bizinensi n'obuteerabira kuvunaana bakulembeze ba Afrika entakera abamu bagamba okuvunaanibwa bwe kuba ku nsi yonna abavunaanibwa balina kuvunaanibwa kyenkanyi Uganda ne Kenya bagamba kino ekigaali baakibuuka mudda ng'era baakwekolera ku nsonga zaabwe ez'ebyobulamuzi abakulembeze bangi ku Ssemazinga baganye okukwatagana ne kkooti eno ne ku luno President Pierre Nkurunziza agamba ne Burundi yakulekulira kkooti ya ICC eno Nkurunziza yabadde oba yali ku mimwa gy'aba kkooti ya ICC nga bamuvunaanya ebikolobero ye bye yeewakana bwe twogerera abantu abasoba mu 1000 be baakafa nga bamu bagamba oba ICC weeri oba teriiwo abaziba ebikolobero bo bakyekweka gavumenti ya Burundi yakulonda etteeka eribasobozesa okuva mu ICC okusobola okwetaasa oba kye bayise okuba n'eddembe naye nga bangi beebuuza ddembe ki ddala lino lye bategeeza tekimanyiddwa baani ddala banaakola okunoonyereza kuno kuba bannamawulire bangi balinga baasibwako natti ng'era tewannabaawo nteesaganya wakati wa gavumenti n'oludda olugivuganya Mwami Mugabe alina ensonga nnyingi ez'okuttaanya mu ggwanga ly'afuga omusasi waffe Oki Forever kaaga tutuuseeko Ensi ya Zimbabwe ebadde n'omukulembeze omu yekka kuva we yafuna obwetwaze mu 1980 era nga mu myaka egiyise evudde mu nsi za Afrika engagga n'efuuka ensi y'obwavu n'emitawaana ebyenfuna bya Zimbabwe ebidobonkanye n'enfuga ya President Mugabe eyavaawo mpitewo biwaliriza obubondo bw'abamuwakanya okumera ng'obutiko President Mugabe asobodde okukozesa omukono gwe ogw'ekyuma okukakanya abo abamwesimbamu n'okusigala nga yafuga naye ku luno abamuwakanya tebabadde bangu bakusirisa mimwa kubanga beeyunidde nnyo omutimbagano okusobola okumuvunaana okuva ku bantu ba bulijjo abakulu bannamadiini bannabyabufuzi n'abalwanirizi b'eddembe bannansi beeyongedde okwesoolayo okuwakanya enkola ya President Mugabe n'abamu ku bakulu mu byokwerinda kwa Zimbabwe tebakyamala gagendera ku biragiro by'omukulembeze abajjaasi abazirwanako ababadde balima ne President Mugabe akambugu nabo batandise okumujeemera yadde nga mu kibiina kino essenkulu abavubuka n'abalwanirizi b'eddembe be bakulembedde olutalo lw'okumutimbagano mu Zimbabwe okugeza nga Itai Zamara ab'ebyokwerinda gwe baabuzaawo olw'okukolokota President Mugabe era nga kino ekikola kyaleeterawo okwekalakasa n'okuzaalira gavumenti nabe yadde President Mugabe yawa ekiragiro eky'okuwera okwekalakasa okusobola okwewonya emitawaana ekitongole ky'ebyamateeka kyakinyoomoola n'ab'oludda oluvuganya ne bakiwakanya President Robert Mugabe alabise okusiitana mu kulonda kw'omwaka gwa 2018 nga musajja mukulu ono ow'emyaka 92 ameggana n'emyaka ebirwadde abamuwakanya ewakana mu kibira awamu n'embeera y'ebyenfuna nsigadde nze Oki Forever nga mbaweereza ku Newsbeat weebale nnyo Oki Forever naako nga tutuusaako etterekero ly'ebyafaayo by'Abafirika lya kutandika ogikakala bya mu nsi ya Amerika omusasi waffe Tushi Polo kaaga tutuuseeko ekitongole kya Smithsonian kyekivunaanyizibwa mu kutereka ebyafaayo by'ensi ya Amerika era ng'amaterekero gaakyo galina ebijjukizo bya Amerika ebya buli kika ekitongole kino kigasseeko etterekero ly'ebyafaayo by'abakaddugala ku luno okusobola okulaga gyenvuddewo bakaddugala ne be bakoledde ensi eno bakaddugala abaazirwanako be basooka okuba kino ekirowoozo mu mwaka gwa 1915 mu kaweefube w'okwagala ekijjukizo olw'embeera gye baayitamu mu lutalo lw'omunda luno wabula etterekero lino lizimbiddwa nga waakayita emyaka 10 bweddu oluvannyuma lwe yaliko omukulembeze Ssalongo George Bush okuyisa etteeka ly'okulizimba mu 2003 wabula mu ntandikwa teryalina yadde n'ekijjukizo era nga lyagenda likuŋŋaanya ebijjukizo mu bibuga bya Amerika 15 ebijjukizo ebisinga byaweebwayo abantu ba bulijjo ku bijjukizo emitwalo 4 ebiriwo ku ssaawa eno buli kijjukizo kiraga ekiseera n'embeera mu Amerika mu byafaayo by'ensi eno okuva ku buddu okulwanira eddembe wamu n'obuwanguzi mwe mulina ebijjukizo by'abakaddugala abazira mu byokwerinda ebyemizannyo ennyimba katemba n'ebirala enzimba y'etterekero lino yeesigamye ku buwangwa bwa Ssemazinga Africa era omuzimbi ezola y'eggana David Ajay yateekateeka kino ekizimbe bwaguuga ekyazimbibwa mu ngeri y'emikono egiyimisibwa mu ssaala y'essuubi n'obuwanguzi lino etterekero lisangibwa mu kibuga kya America ekya Washington DC nga lyaggulwawo mu butongole mu mwezi gwa Septemba nga 24 omwaka guno era nga buli mwaka lisuubira okukyaza abalambuzi abasoba mu bukadde 5 etterekero lino likubye ebyafaayo bya America ebyobuddu n'obusosoze mu maaso awamu n'okuyozooza bakaddugala ba America batutte lino eggwanga mu maaso nsigadde nze Tushi Polo ngamba weereza ku Newsbeat weebale nnyo Tushi Polo naako nga tutuusaako
ekyomukyalo okuba makanika kyeraliikiriza abasajja bangi naye nga ne ku luno basaliddwako n'omukyalo ow'omulamwa ono n'abakyala Sandra Agwebba byakola byewuunyisiza bangi olw'engeri gy'akanikamu emmotoka we yali omuto Sandra yaloota nga Yesu amuyigiriza okukanika emmotoka bw'atyo teyasula n'atandikirawo okukanika newankubadde bangi bakitwala ng'ekivve yagamba omusajja kyasobola naye akisobola olugendo lwe terubadde lwangu kubanga yalina okukola okusingako bulijjo okusobola okumalako yalina ekirooto era teyaggwamu ssuubi yayiga emigwa natti zonna ne boloti Sandra amaze emyaka 32 mu bwamakanika ng'era badde nannyini galaji okumala emyaka 22 ewamu n'okufuuka enjiniya ow'enjawulo nga kwogatta okufuuka omukulembeze bw'atyo yatandikawo Lady Mechanical Initiative nga bano batunuulidde kuyamba abakyala okufuna obuyigirize n'obukugu ewamu n'okwekkiririzaamu nti basobola okuyamba famire zaabwe oluvannyuma lw'okwezuula n'okwekulaakulanya ono atunuulidde okuyamba abakyala abeenyigira mu kutunda akaboozi abaava mu masomero bamuleko n'abo abawala abazaala nga bakyali bato abakyala abasoma mu 1000 mu bibuga 5 basobodde okutandikawo emirimu n'okukyusa embeera kigambibwa nti ono ye makanika w'emmotoka famire na bulamu kituufu naawe osobola kasita ogezaako ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya nsigadde nze Ladies Like gano ge mawulire ku ngoma wulira amawulire tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma goberera engoma